Ladies and gentlemen, abazenga mugoberera Kakos Facts 256 njagala kubanjulira abagenda okwanga batuwereza programs za ezenjawulo kuliko Christine, kuliko Tracy, kuliko Rosie era bagenda okwanga batuwereza program ezenjawulo nolekyo mugoberere mu subscribing nyiga kade commentinga sharinga bajja kwa batuwa programs ezenjawulo. Njagala kusooka kubabuuza oba Uganda banyumira bwe banyumira ba role model babwe bebani bebegomba mu industries zone ezenjawulo oba bannabyabufuzi oba kuyimba ekyo nakyo tukimanye naye nga mwetegeke bajja kwa babawa ebintu ebyenjawulo bali happy bali okay bali healthy nolekyo mberenga mubeera ready. Tina, how are you? I'm okay. How are you? You okay? Who is your role model? My role model. Muchoba. Mu politics. Mu politics. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate mu byokuyimba. Mu byokuyimba. Oyaba Bobi Wine. Abagenda okulaba Kakos Facts 256 bakusuubire mu biki? Ekisinga. Genda bankumira mu kumanya kwassa n'okutegeera. Wano buli kimu kigenda bakikola kikibeerawo. Emboozi ezenjawulo tugenda batukuleetera abantu abaku-inspiringa. Egamba n'olwekyo just genda ku YouTube channel yaffe Kakos Facts 256. Subscribing ekintu tukitwale maaso. Okay, fine. Tracy, how are you? Hi. Envidia ni yazikoze zino. Kugambye muwala ali abamita Jovia. Yazikoze ba yazitunze. Yazikoze. Lolo model yani. Mama nzo kyogedde Prima Asimwe the supermodel. Ya nyo nzenga. Yali muyimbi naye. Si muyimbi. Nze simumanyi. Radio host. Media personality akola ku Galaxy. Second runner up Gundi Miss Uganda. That was some year. Mbale njagala omunnyonnyole. Kati politics ali n'olumodo. Politics? Stella Nyanzi. Stella. Ono mulonda ajja kunga omukyala wa Kampala. Ngina mulo. Ku kadi FDC. Akategere nti akange jekali. Nalongo. Okay, abalaba Kakos Facts 256 na following abakusubire mu kinga gwe. Basubire bingi just kyabalina okukola ku following ku subscribing abasubire ebyocha. Okay, fine. Nabo mukola ki? Okay. Kati wali eno gwejagala okusooka okubuuza bakuyita Rose. Yeah, Rose, how are you? I'm okay. You okay? Yeah. Oliro no gwe COVID takuyisiza bubi. Si nnyo okutwalize wamu. Kale role model yani. Role model pa now tugamba banina. Role model abeera pa now. No, njagala kubategeeza abantu nti omuntu asabanga kuspiringa naye tulina abantu bangi abakola ebintu ebyenjawulo ebituufu kati nze nga nze have a passion okutuusako abantu ebingi ebyenjawulo. Yeah. Pa now si nyiza obutagamba role model wange. Yeah. Okay, abalaba Kakos Facts 256 bakusuubire muki? A lot of things banange twagala okubagamba nti mwewe muba mwagala ebintu bingi ebyenjawulo ebinspiring abaana abato oba namwe abantu abakulu okubanga tubategeeza ebintu ebyenjawulo ebyo kyenjagala okuteekako ennyesira. Okay. Temwerabira kusubscribinga kusharinga nakulayikinga. Buli omu agenda kumbuulirayo omuzeege gwe yali akoze mu buto gumu ng'ate talimbye kati Rose katandike naawe kiki ekyo? Kunuuna sukaali ng'ate tebamukuwadde. Tracy todduka Tracy muzeeki nze nalinga sikola mirimu nga nkolerako bannange tusobole okuzannya. Musajja banakuwasa n'omukolera emirimu. Ejja waffe nali sigikola iyo bangi omanyi bajjajja tubalawo bangi kati nga ngenda kumulirwa naye nga mundabikiranga okubba emmere. Christine, kiki kyewakola mu buto? Kyenakola mu buto nga kyo kyaddalu nayagalanga nnyo okuzannya nkwekule kati akagoba bakakuwanga nani? Akagoba n'emikwano gyange nga bawala nga baleezi nzannya nabo tebaali balenzi.